Alright, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza webale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Jeno Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'ayogera ku mbeera eyabadde ku National Unity Platform ku ekyabadde ku kitebe ssaako ne ku School of Leadership eya National Unity Platform. Bye bino byayogedde wammanga naye nga sinnagenda mu maaso kubaako nga nkutandikira emboozi nga ngikuseetulira ku biki Jeno Muhoozi Kainerugaba byayogedde ku kyabadde ku ssomero lya National Unity Platform, buli kimu ekyakoleddwayo ngenda kuba nga mbikuwa, naye kitegere nti oli ku UG Update TV kw'osinziira okuba ng'otuwuliriza ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Gwe atannatwegattako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako ddala bulungi nnyo ggwe ali eyo yonna yenna gy'osinziira buli nsonda. Ekyo ekifaananyi kye nkusiigidde bye bimu poliisi ebyegamba mbu bye yasanze ku ssomero lya National Unity Platform School of Leadership. Era Jeno Muhoozi Kainerugaba avuddeyo ng'alaga nti akaseera katuuse. Mu bigambo bye ebifuuteefuutiike mu lulimi olunyaanyimbe ayogeddewo ati ng'asinziira ku mukutu gwe ogwa social media ku Twitter. Agambye nti that information is from the National Unity Platform offices at Kamwokya. Ng'agamba I've been advising you not to underestimate Ugandan security. They are vigilant around the clock. Kudos to our security personnel for their effort. We have received numberless reports from young women and men expressing concerns about sexual abuse and drug abuse at the so-called National Unity Platform School of Leadership. Bibadde bigambo bya Jeno Muhoozi Kainerugaba byapostinze ku mukutu gwe ogwa Twitter. Nga kyategeeza kyekiriwa agamba nti afunye information okuva mu National Unity Platform mu office zaabwe wali eri ekamwokya. Era agamba nti mbadde ebbanga lyonna mpa aba National Unity Platform advice obutandestimating obutanyoomoola security ya Uganda. N'agamba mbu bo eva babeera bulindaala ku budde bwabwe. Agamba nti bo balina effort emala mu security yaabwe. N'agamba nti bawulidde reports ez'enjawulo era bafunye reports ez'enjawulo okuva mu bakyala bawala abato ssaako n'abavubuka nga balaga konsaani yaabwe nga beemulugunya ebigenda mu maaso mu ssomero lya National Unity Platform School of Leadership nga mulimu ebitagenda bulungi omuli ebya sexual abuse, omuli ebyokukozesa ebiragaladagala ku ssomero lya National Unity Platform. Nti abamu ku bayizi bebadde bavayo nga batwala information eri ku ebiva ku kitebe naddala ku ssomero eno nti waliyo okukabasanyizibwa okugenda mu maaso ku ssomero eno, waliyo okukozesa ebiragaladagala. Bigambo bya Jeno Muhoozi Kainerugaba. Kati okuzzaako emabega kyekino Joel Ssenyonyi edda kyagezaako okuba nga atangaza bannayuganda ne Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bagenda tandika okugyetekagyeeteka ebintu tetumanyi oba bigyeteke okupulantingayo ebintu ebirumika ekibiina kino bikijja kikola wammanga. Kati tulaba mu kaseera nga kaakayitawo bazze bakubya ebifaananyi balaga evidence n'obujulizi nti buvudde eri ku ssomero lya School of Leadership erya National Unity Platform. Era tetumanyi kigendererwa kigenda mu maaso, naye kyonna kyonna ekigenda mu maaso kyakuba tukitegeera era tukikuwe. Bye bimu ku bigambo bya Jeno Muhoozi Kainerugaba n'ebifaananyi ebiraga nti nno bwe bujulizi obulaga nti bye bino ebikolebwa ku ssomero lya School of Leadership erya National Unity Platform. Ku mukwano gwange mpuliriza, jjukira essomero eryo lyalumbibwa ennaku eziyise ne limenyebwa ssaako ne ofiisi z'ekitebe wali e Makerere e Kavule ne balumbagana buli kimu ne bajjayo documents buli kimu. Kati results ze zivuddeyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Katwongere tugenda kuba tukola follow up
tumanye bino gye biggula tugenda kuba tubikutuusaako. Gwe ky'oba okola subscribinga busubscribinzi ojja kubeera ng'otufuna ddala bulungi nnyo. Mbaagaliza olunaku olulungi, mweraba mwebale kwekumira ku Mega Yigi Updates TV. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo.